Essanyu ku chachi ewa Pastor Bugembe ngalaga omukyala agwagenda okuwasa mu butongole. Akatambi kengendo kubiranga nkuzanyira ninga nkusaba subscribinga gwe atanaba ku subscribinga nawe atana likinga gena maso bwotyo video obirenga ujimpera like. You're explaining to these ones. Okay. There's winter. Winter. There's winter, there's spring, summer, autumn. So why is the Bible saying he will come to us like spring rains? Like what are spring rains? They are not bad rains, right? They're not bad rains, no. So when the rains of spring come, you British people, be happy or be worried? Rain is rain. It just comes in its season. So I think it's saying in the right season, God will come. Okay. Thank you. Pastor Bugembe, this time round, tetwagala kamala okuterera. Pastor Bugembe, this time round, tetwagala kutunyonnyola kintu kyonna. Don't tell us anything. Don't. Tobako kintu kyonna neki kyeweekwasa musajja gwe. Oze weekwasa ebbanga lyonna nga tukulaba. She's beautiful. Oh my God. She's beautiful. Pastor, nze onoba mukaziwo oba si mukaziwo, she's perfect for you. Pastor, she's perfect for you. Look at you guys. You're matching. You are collaterals. You are identicals. You are hula baru. You are copious linkwa. You are Pastor. Pastor omwana muwase. Omwana munje kulujja nawe Pastor olimba. Pastor tukoyo kubanga tukwesibako ebbanga lyonna. Ne Pastor. Pastor waso omwana mareha. Oba uwa siwope tumukuwadde. She's beautiful. Moso I saw her talking on akatuti bakaita batya mu luzungu. On yachi. Yachi zibagaba mato. Pano. Pano. Eba pano. I saw her talking on a pano. She's fluent in English. My Jesus Christ. Pastor Muwase. Yono ye mukyala Dr. Jani Mukibi eranga atandise okubiranga akwasa social media omuliro nga buli omu agamba nti yandibanga ye muninkini wa Pastor Wilson Bugembe. Guno nno mulundi gwa kubiri nga Jani ajja ku kyakyawo enansana ewa Pastor Wilson Bugembe. Kankuzanyira akatambi katono nnyo nkulageko gye byatandikira n'oluvannyuma tuyongere maaso. We love you, Jan. Jan, mwewunyako okusigala nga ali humble, yet she's so blessed. It's a good thing for you girls and boys. She's so blessed, yet she's still very humble and she loves God. You know Jesus, right? Of course. Yes. Okay. You know Jesus. Are you single? Mbuliza. Tebanaba kumpasa, Pastor. Me too. I'm kidding. Ebyo bye mwagala mugena. Nayo answer etegeeza ki? Mr. Tari etegeeza ki yo answer? Katambyako kovo kulabikanga werabirako awo nno omukyala Dr. Jani yali yakagenda ku Washphouse enansana nga agenze kuberanga mwanatu asabirayo. Akatambyako kayogeza abantu bangi nnyo ebigambo bingi nga bagamba ekyamazima kana akakyala ke kasaana Pastor waffe. Abaana b'oku Washphouse enansana ne bagamba nti tubadde mu kyaki nga tetulina maama. Jani asobola omulimu ogwo bulungi nnyo okuguzannya ogwa maama. So ne bagamba relationship mu mbeera yonna eya Pastor Bugembe n'omukyalo oyo Dr. Jani balina okugikaka oba baagala oba tebaagala balina okufumbiriganwa. Yembeera nno eriwo essaawa eno wetwogerera. Genda mu comment section otubuulire gwolowooza kapo y'abaana babiri enaakola oba abaana bakaka ya bwerere. Tuwe ndowoozayo butereevu mu comment section. Kankwongere n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga gwe atanaba. Nawe atana likinga video gena maaso bwotyo oberenga ogirayikinga. Jani Mukibi and Pastor Bugembe must shine. Eno kapo tugenda jipika kimafia. Ate Pastor Bugembe akachera kaoneka baraka kugendako. Ekimbo eky'ekumi tugenda kukisala mu church.
Olikani nkwagala nange nkwagala. Twali tumanyi mukyalawo tebagamba nange yali mukyalawo munamena mwali baweereza mu church. Nekada akakyala kajjani mu kibi ne kamala kakugendako omusumba oli wa kutuula bakimafia. Oli wa kutuula bakimafia. Omukyala ono si mufumbo Jani mu kibi linnya da family asinga kubeera Abungereza. Ono mwana muwala musawo abeera Bungereza. Kasanso ke kintu kimu kakyala kalungi kamanya Oluganda kamanya Oluzungu. Pastor Fendi gatwaga eno yagina okubeera maama waffe yagenda okutulera. Oyina wambuliza luli wikajja ku church yambi okusaba nokabuza are you single? Pastor wabuze ekigambo kyo ng'okijja ku mutima nosanga okwoye nogamba amanda kakakubira amanda ku kitooti waleeno are you single? Pastor alinga yali asabira batabani be nenga yita kitegeeza. Pastor alinga yali asabira endigaze nenga nakitegeeza uli engeri gyekamu. Are you single? Oliza Tebana bakumpasa pastor. Me too. I'm kidding. Nti mwana muwala ono naye yali single nawe omusoma lero ogamba nti nawe oli single. Pastor mwana muwala ono n'amala atugendako ogenda kutulaba kimafia. This couple must shine. Oba batya buterefu nnyo ensonga bwezityo bwezikyali. Ensonga ziri mu makati ga Dr. Jani Mukiibi nga kwogase ne pastor waffe omulungi Wilson Bugembe. Akakyala ka Jani katandise okubeera nga bwe katyo kwogeza abaana aba social media in-laws ebigambo biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira nga bamu beebuuza ddala omukyalo ono lwaki bw'agenda ku kyakyo ebifaananyi bisukka. Kugamba ebifaananyi bye bisinga okusukka. Buli omwana ono lwagenda ku Worship House Nansana okubeera nga asabako munnange ebifaananyi bye bitambula nnyo. Pages eza Worship House Nansana zipostinga bifaananyi bye. Pastor Bugembe mwennyini naye apostinga bifaananyi bye. Amawulire gabeera ku bano babiri ebifaananyi byabwe ebibeera bitambula. Kwegamba ne bagamba ekyamazima bagamba ewali omukka tewabula ki tewabula muliro. Era ekyo kyokka ne kireetera abantu bangi nnyo okugamba nti makkati g'abaana ababiri, makkati ga pastor waffe omulungi Pastor Wilson Bugembe ne Dr. Jani wandibanga waliwo enkolagana endala ffe nga abagoberezi gye tutannaba kubeera nga bwe tutyo atutegeera. Kakati abamu ne bagamba ne waba tewaliwo nkolagana ffe tugenda gisaawo. Beba abantu bova okulabika nga olabako bebamu kubaagala okukaka relationship ey'abano ababiri. Bo bagamba bano ababiri ne bwe baba tebayinaamu kantu konna ffe tugenda kukasaawo. Kwegamba eno relationship basazeewo babeere nga bagikaka nga mbye boogera bagamba nti bakooye okulaba Pastor Wilson Bugembe ng'asula ng'empewo emufuuwa ate enkuba yino yazzeemu okutonnya. Empewo ye egenda kubeera nga nnyingi nnyo nga bagamba bakooye okulaba pasita waabwe ng'asula empewo emufuuwa. N'abalala nga bagamba baagala maama wa kkanisa nti bamaze ebbanga mu kyaki, bamaze ebbanga nga basabira ku Worship House naye nga tebalina maama wa kkanisa. Kaakati singa nti Pastor Wilson Bugembe agenda maaso ekintu kyabwe kye basabye n'akituukiriza, kwegamba bombi babiri ne bafuuka mwami na mukyala, bagenda kubeera nga bafunye maama agenda obbalira mu kkanisa. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde naye nga katugende mu comment section tubeere nga tukubaganya ebirowoozo. Gwe bw'otunulatunulamu embeera eno n'ogiraba olaba nga mazima ddala kapo eno enaakola oba abantu bamala budde, kubanga bayinza okugezako sindikiriza omusajja ne basindikiriza Pastor Wilson Bugembe mbu akakyala akakuba empeta kumbe musajja wattu tali interested. Ekyo nakyo kisoboka kubanga ebbanga ddene nnyo lyamaze mbwa singo, ebbanga ddene nnyo nga tulinda mbaga ya Pastor Wilson Bugembe naye nga tetulaba bwetuuka. Kwegamba twatuuka ne tugivaako
yo ne tugyesonyiwa ne tugamba ye embaga erabika teribaayo era tejja kubaayo. Kakati saawa eno ba social media in-laws olwalabye Kajjani nga kazze ku church bali mugezaako kubeera nga relationship bagikaka mbu Pastor Wilson Bugembe asobole okuva ku lujja. Olowooza relationship ye naakola? Tuwe ndowoozayo buterevu mu comment section. Kujika media bw'obadde nkusaba osubscribinge gwatanaba kulabika nga Mwanatu osubscribinga. Tusinkane mu comment section bw'oba olina kyagala okubeera nga oteesa naawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu nga omukutu osobola okubeera nga bw'otyo oteeseza mu comment section tubeere nga Mwanatu tuwuliziganya. Naawe atana likinga video gena maaso bw'otyo video obeere nga bw'otyo ogimpeera like. Buterevu ku mukutu Jika Media kw'obadde munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.